So omwami kasita ogeze omusajja n'okula n'otuuka ku level ewasa atusooka nga tonnawasa naye ng'ogamba oli musajja ebintu ebimu by'olina okwewala mu bulamu babiyita pornography. Obuseegu, obutambi bw'obuseegu oba bagambye waliwo ayeeyambudde mu Uganda, tobuuza ka vidiyo kali luddawa. Naye nkubuulire obuseegu oba naye ndowooza era just kubanga kintu kya sitaani obuseegu nga butambulira ku supiidi ya yiriyiri. Oli bw'awulira nti eriyo nudes, eriyo smile sex tape, oli abuuza ani yakafunye olinoolaba nga n'abantu abakulu nga bayaayana kulaba. Kati abamu balina WhatsApp groups ezo mikwano oluusi bantu biri awo bakola groups ez'enjawulo. Nze mba ndooza group kasita mugiseetingako ne mugamba standard zaffe zezino tetukola kino tetuteekamu kino. Bwe baba babitaddemu vaamu then group oli mu nkyamu. Pornography ono alina obuzibu nti ogenda funa ekifaananyi mu mutwe eky'obakazi. Kati gwe wennyini teweekozeeko justice nti otandise okuba ng'obeera n'omukazi muto gw'otagenda kwegatta naye nga walabye obwerere bwe. Era abasinga bavaawo ne batandika masturbation oba ne batandika obukaba kubanga ekifaananyi kigenda ebanga memory nti ojjukira emmotoka gye walabye ekkala yaayo, abantu be wayogedde nabo n'ebigambo bye mwayogedde, kyekimu n'obwerere bw'ogenda olaba obw'omukazi. Bibeera ng'ebitambulira awamu. Bigenda ttambulira wamu. Obeera n'ekino izo ojja kuba n'ekiri oba n'ekiri. Bigenda ttambulira wamu. Kati bw'oyiga bw'okkiriza omubiri gwo, manya bw'okkiriza ebirowoozo bwe bibeeremu obwereere, ogenda kwesanga nga bw'owasa katusooke kuggwa masturbatinga. Gwe wennyini ogenda kuba weetaddeko ekintu kye bagamba nti satisfaction ogijjawo si wa mukazi mulala. Kati omubiri gwo gutuuka n'ogutuninga ne gubeera nga tegusobola kusanyusibwa muntu okuggyako ggwe. Ye problem ekyasinga ku masturbation. Era abasajja abasinga bafuna obuzibu ne manhood yaabwe n'amaanyi g'ekisajja gakyuka. Kati ebyo ebiri medical. Naye ekintu ekiri mu muntu ng'owakkiriza Kristo. Ekizibu ekiriwo Katonda bwe yayogera ku sexual immorality bye bikolwa byonna eby'okwegaddanga byatakkiriza ebitali mu line n'ekyo kyagamba. Kati obikolwa bye yakkiriza okwegatta wakati w'omusajja n'omukazi. Ekintu kyonna ekibuli wabweru w'omusajja n'omukazi oli mu kwonoona. Yakola omusajja okwegatta kwe yeetaaga mukazi n'amutondera omukazi. Omukazi okwegatta kwe yeetaaga musajja, omusajja waali. So buli lw'okola ekintu kyonna ekisukka ebyo ebibiri oba owabye. Oyinza okuba nga abamu otuwulira nga gwe gusoose owulira nti si kituufu, si kirungi. Oluusi masomero gye wayita oluusi walina abagamba nti masturbation eryoke ne Bayibuli tegyogerako. Kati Katonda bw'ayogera sexual immorality agatta buli kimu kyonna gw'olina kusooka kumusaba akubikkulire. Bw'ayogera ku sex kyali kibi kyali kirungi ng'akitonda kyali kirungi. Kyali mu confinements zaaki za bufumbo. Obufumbo wakati w'omusajja n'omukazi. Kati masturbation eri wakati wo naawe. Mwenyiza kigira. Because ogenda kukozesa bintu bikuliko singa mukazi. Si musajja. Bw'otokozesa mubiri gwo gwennyini ojja funa ebintu by'okozesaawo byonna ebinaakuwa essanyu. Kati self satisfaction Katonda akimanyi okuyaayaana weekuli oba ze bayita urges. Kyakusaba is self control. Osobola okulinda paka lwe nnakuleetera omwami, osobola okulinda paka lwe nnakuleetera omusajja. Ekigambo kye bayita self control oba okwefuga tekuli ku mmere yokka. Emmere olubuto lwe lubanja n'akamwa. Kati akaboozi ebirowoozo byo n'ebitundu byo bibanja. Birowoozo bye bibanja gwe tunayita omubiri gwo. Okulya okw'emmere mumwa na lubuto na mumwa. Oluusi olubuto lubeera lujjudde naye nga waliwo ebyolabye ng'owulira ebyo binfaananidde bulungi. Okimanyi bw'oba ogenda kubba ebirowoozo n'engalo bye bikola. Kati ekintu kye bayita self control olina okuba nga wayiga ofuga omubiri kati ng'omubiri tegukyakufuga. Omubiri gwe gugamba kola n'okola. Kati awali Kristo ky'ova olaba atuwa Mwoyo Mutukuvu. Mwoyo Mutukuvu yatandika okufuga wandibadde omubiri.
kati bibeera bibiri nga birwanagana, mwoyo agamba tokola, mubiri gugamba kola. Omubiri ne gugamba yi tolaba nti essanyu ligenda kuyitako, kati weetaaga omukazi kyokka taliiwo, kola bw'oti. Mwoyo n'agamba nedda tokikola, lindirira. So ogenda kulwanagana ne urges ziri real. Omuntu yenna nga yali yeegasseeko yagolokosa omukwano ekisooka. Kati bw'oba wagugolokosa omanyi bwe kiwulira ng'obadde n'omuntu. Kitegeeza bigenda kujja ng'oggyeko sitaani okukema, kati waliwo ekirina kyo nti wali weegasseeko. Omanyi ekyokola. So kati sinakikema ekyo mu mubiri kya butonde. Ne wabaawo ono nga nakyera kya butonde teyeegattangako, omubiri gwe guli mu kkula. Kacyenjeza omubiri atandise otegeera nti waliyo kino, gabanga amabeere we gakola, kitegeeza nti agenda yonsa. Naye akula walizaala aliyonsa. Kati nezo urges zaakufuga. N'ogamba kizze, kituufu mmisinga omusajja. Kati n'ova ku levo y'oku ebintu bino ebisinga ffenna twabiyitamuko. Naye ekintu ekimu njaggereza nti waliwo ebikemo ebijja ng'olina okweteeka mu nze. Kati ekintu kyensinga okweteekamu nwana kusanyusa Katonda. Ayagala nkole ki mu mbeera gye ndimu. So buli lw'okiteekamu n'ogamba naye Mukama alaba atya kati nga nkikola. So bwe naakikola n'anyiiga, kitegeeza nsanyusiza sitaani. Kati ogenda olaba nga agiyo bw'ebanga oggolyo yakusanyusa Mukama ajja kuwa ekisa. Naye bwe kinaaba ng'olwana nakyo we katosobola, bannange si kyangu kuwangula kikemo. Naye Mukama mulemereko mugambe kino kimpiseemu ofuna ekitiibwa, kimpiseemu, ye yeegulira ekitiibwa mu mbeera. Naye masturbation eyonoonedde ddala abasajja, eyonoonya amaka. Eyonoonye etya amaka? Mu mutwe gwe olina ekifaananyi ky'omukazi ekirala nga mukyala wo waali. Tebagenda kufaanagana. So expectations za njawulo. Ono ne bw'alikola ate tajja kufuuka oli. Tagenda kufuuka oli oyo abadde mu katambi. Laba emibiri we gibeera egy'enjawulo. Enfaanana. Kibeera nga musajja yayagala mukazi n'atamuta. N'amusigala mu mutwe. That is unfair. It is so, kyemadde gamba, now oli so unfair to your wife.